Otambula ne spare ya nika. Somewhere you could move with tampons. I think it's very, it's hygiene. Yes. Yeah. Otambula ne nika bbiri. A training mu gym. Kati wamala mu gym oyagala kulata. Naye afa yatobye. Manager wange. Tuwamala na round tezagwayo. Omuntu n'omuwunzika. Kuno tusuubira ki? Kuno musuubira ebikonde bigenda kubanja tugenda kulwana. Tugenda zanya mu bikonde. Se musuubira ebikonde ebigenda okunyuma naye era nga nyina okuwangula. Kasoke tumugiremu wano kati ninga bano kasoke bamaliriza aba NRG bamugiramu awo naffe doza tumudde. Ono kasoka amumalirize. Mama ogenda kola kale maliriza. Kati kagiremu wano wali kati ni jangu weno kati ni. Okay. Tutambula mpola. Auntie oli otya mama? Oli bulungi. Oli bulungi. Okay. Ndi bulungi. Ricky man. Oli otya tata? Tuludde wano kati ni bali wano kati ntunyemu kati ni dine Ricky man. Bale tebamutomera bana. Ebintu bite batwala ebintu by'abana. Oli otya? Kangu tunyumyemu wano kati. Oli mupiira tolinayo training ebikonde nalabyo inabogenda okubagana na kwegamba. Buli sport yosaze wogibeeremu. Yeah man. Okay, nenge chompira chombadde nkimanyi nti oli wakabi. Mpira gobadde gukuba. All right. Leo tubadde mu friends of Jamal ne friends of Eddie Kenza. Ekintu kitambudde kitya. Kintu kitambudde kitya. Wala mpira tugobye. Friends of Jamal tuwangudde gole mu kuziro. Tuli basanyu. Zero nalima yogera kubera mu side ya friends of Kenza. Anti Kenza yayise bakwano bibya yasambanga nawo ne Jamal yayise yasambanga nawo. Wasambanga ne Jamal. Okay. Kino kitegeeza ki eri mmwe kubanga mwekunganya despite nti eno mugwane mu music nene mugana bakola ffe betwakula nabo katuwe nga tukitambuza mu mpola. Nkuma nkolagana era mu networking abantu abasinga balina bakola ebirala tu networkinga tugatheringa ne tunyumyamu ne tujjukanya namu abasinga baguvaako omupiira wala bakyasamba ba agent babaddewo wano balabye kituufu. Suppose wayingira timu ennene tonaba nunako mukulya gwe kusambira KCC. Kiki kyabaawo ate banga ne muzeeyi yaliko mu KCC. Kiki kyabaawo KCC naye manyi nkwazaganya ebintu bingi kati byankwata muko naye nenkiwamu time. Getting inspired okuyingira ebikonde kwegera kwa fight yakobiri mu bikonde. Kiki kiva kuki? Njagala nnyo omuzannyo gw'ebikonde zende munabyamizannyo. Ne munabyamizannyo. Njagala nnyo omuzannyo gw'ebikonde abantu b'embira nabo abasinga bakubi ba bikonde. So bempangaliramu ne wennakulira wabeerangawo ebikonde. So okay. Katusobera nti neno fight ono giwangula. Wetegese kimala. Fight nino giwangula. Shakibo se mwangu. Tewali fight ebanyangu. Manyi munange abantu balooza bikonde kulwana si kulwana. Awula muzannyo. Muri tiwamala na round tezagwayo. Omuntu n'omuwunzika. Kuno tusuubira ki? Kuno musuubira ebikonde bigenda kubanja tugenda kulwana. Tugenda zanya mu bikonde. Se musuubira ebikonde ebigenda okunyuma naye era nga nyina okuwangula. Okay. Ngojeko music, omupiira n'ebikonde sport channel ajokola. Solo zanya basket namuzanya ndi mu primary. Nakasero. Nazanyanga basket naye. Doza checho. Ebyo. Oli mwana abizanya ebyaddala. Anyway, ne badminton. Amala kujako sound. Anyway, we kana naba no kati odukola gawa. Jangu wano jangu. Nebo buli mtalo mulungi n'omutwala. Omusambi w'omupiira. Nina osamba. Tosamba mupiira. No nina kaleke made kulira wagenda n'okebera ensawo yo ng'ebintu ebibeera mu nsawo yo. Sorry. Kenjagala okubuuza kati nnyo. Ebintu ebibeera mu handbag yo nina ebintu byenalabamu nga bingi. Bannange n'ogenda osula kirwadde tusuubira walinamu ng'ogyeko tampons. Walinamu kyekira. How do you know tampons? Hava abaganda bange abawala. Ate tekiswaza genda mu supermarket nembagulira gondi. Yeah, tekiswaza kwaba mulwadde. Then nene kazimba zibagulira. Ekyo tekiswaza. Simulwadde. And by the way ndi gundi ambassador wa My Period is Awesome. Twagala abantu bavumirira kintu ekyo kifuula nti kiri si kibi kya butonde kya bulamu bibeerawo. So kado naye onyiza okubanga manyi tampons. Naye nazimanyira ku ye. Wabujjayo n'obukuba walinamu ne siddi. No temwazi. Mwalimu nika.
Otambula ne spare nika. Somewhere you could move with tampons. I think it's very, it's hygiene. Yes. Yeah. Otambula ne nika bbiri. A training mu gym. Kati wamala ba mu gym oyagala kulata. Ne afa yatobye. Manager wange. Okay. Tulinda